Obulungi nerero nkulamusiza nnyo ku program namwatulira amanya ndina Stella okubeera nga njikutuusaako. Mukwano oyinza okuba nga program eno wakatandika okugiraba. Program eno ebaawo ssaawa 3 ez'ekiro wano ku BSTV olunaku luba lwa 6 ate neddiwamu enkeera ku Sunday ssaawa 5 ez'okumakya. Program eno oyinza okuba ng'oli eyo ng'olina omuntu gwe weemulugunyaamu, ng'olina ensonga zoyagala zibeere nga zimutuukako. Oyinza okuba omutya oba tomanyi gy'ali, ensonga yonna gwe wandika buwandiisi bbaluwayo ogireeta wano ku ABS-TV ononye office ya program namwatulira ogiteeka awo ng'otaddeko details zo, then ne details ntegeeza ebikwatako, then n'ebikwatako oli omuntu gw'oyagala tubeere nga tumwatulira. Ennamba ye n'ebisingawo byonna tumunoonye tumukyaze wano tusobole okubeera nga tumutuusaako obubaka bwo nga bw'onaaba okyagadde. Leero mukwano tulina abagenyi oba abagenyi mu nnyumba twagala tumanye ate bo ebyabwe biri bitya. Omu yawandikiddemu n'ebbaluwa ng'alina ensonga ze zaagala zibeere nga zimutuukako nga tetunnagenda wala mu bbaluwa yaffe. Kati tusooke tubuuzeko ku mugenyi waffe ali mu nnyumba tumanye. Mukwano gyebaleko nja kusaba oyogereko nnyo. Gyebaleko Kale najebaleko nnyo. Obulamu bwo buli butya? Bulungi. Okakasa bulungi? Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Okay, amanya gaffe? Amanya gange bampita Karungi Paulina. Ekindeese ensonga ya muganda wange. Ensonga ya muganda wo? Muganda wange afuuse ensonga. Okay. Yandeese. Ate nga n'obusungu obuyitirivu muganda wange yandeese. Sokolineko tulaga obusungu. Mukyala Karungi lindako. Kati soke tusome ku bbaluwayo tumanye obusungu bwo gye buva awo olyoka otandikira awo. Kitegedde. Mukwano ebbaluwa ya leero egenda bwetyo. Mukyala ndowooza mumulabye naye katugende mu maaso. Ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini 2017. Egamba bw'eti: nkulamusiza nnyo nnyabo mukyala Stella namwatulira. Nange nsaba omukisa okunkyazaako ku ABS-TV mu program namwatulira njatulire omuwala omu muto wange amanya Nakitto Florence. Mama yatuzaala abawala 2 ffekka era gwe twakula naye wabula yatuzaala mu bataata ab'enjawulo. Nze ndi Mutooro ate nga ye muganda wange Muganda. Kyagezako kugamba nti taata we yali Mutooro ate nga taata wa muganda we ye Muganda. Ekiseera kyatuuka maama waffe ono n'ava mu nsi era bwe tutyo twasigala awo ttayo. Nze kitange yankima n'antwala. Oyo Florence yasigala awo ku muliraano ne mukwano gwa maama wabula twafuna amawulire nti yali atulugunyizibwa nnyo. Bwentyo nasaba taata akkirize tumugjeyo tubeere naye awaka. Nga mulemeddeko yamala n'akkiriza era ne tutandika okubeera ne muto wange ono. Ekirungi yasooka ne yeeyisa bulungi era bonna ne bamwagala ng'alina empisa ennungi nga n'emirimu agikola bulungi ewaka. Wayita ekiseera embeera za Florence ne zitandika okukyuka nga takyagambwako, yenna nga yeefuza awaka era nga muzeeyi ne bw'aba agenda ssente z'ebikozesebwa ewaka bazirekera Florence. Yatandika okulagira era nga ayogeza bbogo Florence bwe twogerako. Ebigambo byatandika okuyitingana nti muzeeyi wange yandibanga waliwo ekigenda mu maaso ne muto wange naye nze nga ndowooza bya lugambo. Twali tuli awo omuwala ng'afunye olubuto. Bwali buvunaanyizibwa bwange nga mukulu we okumubuuza nnyini lubuto. Olwamubuuza yatabuka era n'anvuma nnyo ng'agamba simulingiriza tebinkwatako, essaawa bw'eriba etuuse nja kumanya era bwentyo ne muvaako. Essaawa yatuuka Florence n'azaala omwana mulenzi. Ne ndaba ng'afaanana mu taata. Naye ne nsooka ne nsirika
anti munnange nga sibirinaako mutwe n'amagulu. Naddamu ne mubuuza tata w'omwana era yanvuma buvumi ng'agamba nfe ku binkwatako. Kati mulese mu programu eno nga njagala atwatulire atubuulire tata w'omwana yaani oba ye kitaffe nakyo tukimanye kubanga n'ebiri ewaka biraga nti kyandiba ekituufu kubanga taata asusse okutijjisa ennyo omwana ono omuto ndowooza yono Florence gwe yazaala omwana ono omuto. N'asanyuka nnyo ng'ebbaluwa yange esomeddwa. Bambi mutuyambe tufa n'abalabi batuwe ku magezi mu kintu ekyo. Nsigadde nze Olivia Karungi n'ateekawo address ye then ne Nakitto Florence gwe twogerako naye ne bateekawaawo essimu ye. Okay, mikwano gyange ndowooza ebbaluwa mugiwulidde. Sijja kugiddamu naye katusabe yennyini eyagiwandiise atuyitiremu ku bimu ku ebyo. Mukwano wanje baa ebbaluwa yo nga nzito nnyo. Iye nanti kati olaba tubuuliremu. Nanti kati olwatuuka nga muganda wange oyo munnange n'asukka wandi kugamba obaye weyandikomye atya kugamba sisita wange oyo yaba mukambwe nnyo nga lwatuuka abagulira taata nga mukazi we. Nsokoleke nga tonatubuulira ku mbeera nga zze waka tubuulyemu ku mbeera nga mukyali ewaka ne maama nga akyaliwo. Yali talina mpisa mbi. Yali muwala mulungi nnyo nga mukakamu sisita waffe nga mukakamu. Naye yatabuka butabusi nga amugya eri lw'embeera embi nemuleeta ewaffe ne ngamba kabeereko obulungi nga bw'ona omanya omuntu ono anaabeerako mu mbeera embi n'omuleeta mu mbeera ennungi ate n'akufuukira ekizibu. Kakati mukwano ebyo bitubuulidde mbiwulidde. Njagala osooka otulambuliremu sisita ono mbeera ki eyakuwaliriza okubeera ng'omugjayo gye yali osobola okubeera ng'obeera naye? Munnange kaali kalwalalwala naye ngamba kankatwale wa ewaffe kabeereyo wa taata ng'alwalalwala. Okay, mpozi watuganye maama yali amulese wa mukwano gwe. Ate ndabye okuba ne watugambyemu yali amutulugunya ku bbaluwa bw'owandiise nti omukyala gw'amulekera yali amutulugunya. Is it? Kugamba yali kale bwalwala ntamujanjaba akola nga bw'obimanyi omuntu ng'atakuzaala nga bw'obimanyi baali bamuyisa bubi n'omulumirirwa. Naye ngamba waayo omwana wa maama nga bw'omanyi omuntu owazaalibwa naye omutima guluma n'ogamba waayo omwana wa maama asigala wa maama n'ogamba waayo n'engamba waayo kankole ki kamugjayo naye n'omugjayo. Kati taata yakitwala atya? Teyagaana yasooka gaana munagamba omuleeta wanze saagala oleete wano omwana wadde n'omu nenga munnange taata oli ye muganda wange ate naawe aba mwana wo. Nanzikiriza nemuleeta. Nakukkiriza n'omuleeta. Katubuuliremu lwaki wasalawo okubeera ng'omutwala wa taatawo ate ye taatawe ye teyalina taatawe gye yali asobola kubeera? Kati taata we alina obuzibuzibu bwe yafunamu bamusiba. Ate bamusiba kati kugamba talina tewamanya nnyo bingi maama yali asinga obimanya ate bwatyo n'akola ki n'ava mu nsi. Okay, kakati abantu bano nno kiki omuntu gw'owayagala otyo n'omusembeza kiki olwaleero okubeera ng'owulira obusungu obw'ekitalo okwenkanaawo lwaki ovudde mu mbeera bw'oti? Nanti ekisinze nnyo okunzija mu mbeera nga omwana oyo okwagala taata waffe okwagala taata ayagala taata gwe bukakafu leka naawe nze obukakafu mbufuna gwe obukakafu obujjawa ayinza okubeera ng'oli amwagalanga Madam Stella njagala okwate bulungi maama njagala okwate bulungi kubanga ayinza okuba ng'oli Madam Stella olaba osaaga nga tikinaba okutuukako tosobola okukola ki? Sinnasaaga naye ate era saagala abantu tubatemeko bigambo ayinza okuba nga amwagalanga munnange taata nze mulaba ekisooka senize zaateekayo taata alina enjala yamuyitamu n'agamba gundi ng'amuyita
jangu soko jola besima ebityo jonkolerako guno omulimu ate bitibiti ngamuyita mu kisenge ate n'agattako n'okwala obuliri bwa taata oyo omwana okumaya si mwangu okitegedde Madam Stella nze bannanze empulira nkooye omwana wa maama atayagala naze netameddwa nebugamba sibiinaze Madam Stella wondabira wano nze mpulira obusungu bunzita busi soko kakanye obusungu tusoke tubukakanye tusoke tuguse ensonga ekitegedde kiki bintu njagala mpeyo ensonga zange nga 5 gwokokakasiza n'okisimbako erinnyo nti ekintu ekyo kiri bwe kityo ekyo kyogamba nti yalo buli fine nsobola okubeera nga njalo buli bwa tata wange sokoleke ewaka waliwo omukazi oba tewali waliwo mama omulala Taina mukyala. Fine taina mukyala katata utagenda kunoonya kati Madam Stella soko nkwate bulungi kubanga nanje nyina obusungu ku mutima wano. Oluganda lwanje nze munnanje lutono nnyo. Madam Stella njagala nkwate bulungi. Naye nze ndi muzibu Madam Stella ndi muzibu. Ntabuka mu nsonga ezo oyagala otya taatawo kubanga obwabeera taata wange. Mama tuzaala omuntu nawe aba taatawo osobola otya okwagala taatawo kyote kiri naye nze byogera byonna sinnamatira njagala ompe ensonga omayinze munnaye no TV namba erabiwa abantu bangi twagala tukwata nga tukoze ebintu ebitaliyo kati njagala ompe ensonga zange ezikakasiza ddala ensonga nazo wa campus nalaba mu makulu ensonga ezinkakasiza ddala okutuka okuleeta omuntu ku mpewo ezikakasa mu kintu ekyo kyoyogerako kati ensonga eri bweti maama wange nze najja budde bwekiro nensanga muganda wange oyo ngali mu kisenge wa taata ngali mu kisenge kya taata obudde bwekiro taata yali akomyewo banga tannadda yali akomyewo mu bufunze nga bali babiri nga bali abo bali babiri oba yali alina kyabyakolayo wali kye yali akolayo kubanga nyina omukozi onabuuzaawo ewaka nembuuza abaddeyo bbanga ki nagamba amazeeyo kumpi nga saawa namba nengamba nenfunamu okwekengera ate gundi omukozi oyo nangamba si gumu si ebiri agendayo oluusi naasulayo mu kisenge kya taata mu kisenge kya taata gyali ye kati ate nengenda okuwulira nti omuwala oyo nengenda okuwulira nti ali lubuto ate nengenda okumubuuza nti muganda wange olubuto lwofunye lwani nga muganda wange angamba munanze ombuuzako ki nze ndi muntu mukulu ate biki nengamba kino kisusse muganda ono takulaganko ku boyfriend we tuwali okujjako abedda nnyo nga mukyali wa maama kati wagala olaba alina olubuto bwe wamubuuza yagamba atya munnange tanziramu ate na taata kennyini ayimya n'aŋŋamba omubuuzaako ki omuntu omukulu alina engeri yangaanamu okukola ki okwogera etaata tata yagana okubeera ng'omutera ku pressure okubuuza oyo muganda wange ate nze kiba kinnuma kati golaba lubuto walaba lubuto tomanyi nakati olubuto lukyaliwo kati yazaala guno omwezi gwennyini yazaala guno omwezi ogw'omwenda yazaala omwana mufunze omwana waali muto omwana muto omwana ye mundaba wamulaba otya omwana oyo afaana mu taata yennyini banaye namulaba okigera kuba nti ebintu obisuubiza naye nga si bwe kiri naye abaana bato bafaanagana munnanga afaanana taata kati bunagenda okubuuza muganda wange nti omwana ye omutuumye erinnya ki ngwate kati amutuumye lirye lya taata muganda kati atenza okuddira taata okumubuuza taata n'aŋŋamba kati engeri atayina gundi taata we kati awo kati ye n'amutuuma ki n'amutuuma erinnya lye eryente ensonga yo njagala ngifune bulungi ffe tweddira ente mumweddira nte bwewabuuza sisitawo erinnya sisitawo omwana bamuwa erinnya omuto bamuwa linnya lyaki ogambe weddira nte bamuwa linnya lyaki lyante bamuwa lyante bamuwa linnya lyante lwaki nze munnanange byansobera naye taata ye n'oyo muganda wange tebera omungu obanje eri oba biti ye kati afuuse nga mukyala we kakubulye mukwana ayinza okuba nga n'omusajja kubanga n'omwana
labayo Madam Stella toyina engere yokola ki yonganamu okwogera kubanga n'omwana yennyini omwana oyo ayina engere alwalamu ate taata n'atoola sente ng'amuwa agende mu ddwaliro ng'amutwala naye kati nze sibitegeera awe muzzukulu we gwe omwana we bwalwa tatotasobola mutwala mu ddwaliro taata wange nze najenda nendwazaako taata tiyajja n'okujja kukola kyo mu ddwaliro naye kati ono afuuse ensonga oyo muganda wange omwana we afuuse ensonga ate alaba omwana munaku oli bambijjukira emere gyomwetyamu ewaka sikabunaku ate n'omuwala yennyini engere yayogeramu bw'ojja giwulira engere yayogeramu muganda wange engere yayogeramu y'omwana wa taata ate na taata yennyini erinnya ojjukiramu nekyerinnya nakikugambye dda erinnya taata yali mutuume ekitegedde bulungi ani atuuma omwana erinnya taata linnya yalijja wa taata erinnya lye lye yamutuuma erinnya lya taata lyennyininyini yakwata ate naawe omwana oba gye singa wonobbula mu muzzukulu wo ate bo baafuuka nsonga kubaana agenda okuwulira nga taata ng'agamba ngwate kati omwana ono ngere yali mulenzi tujja kumutegekerako bamusalireko ekibanja tokoleke ali taata naawe tujjeeko taata nga asuuse okwagala omuzi nze kyobalaba azize wano neŋŋamba seebase muganda wange seebase neŋŋamba kanzize wano ku ABS yamutuuma erinnya kati amuwadde yalabirira olubuto kati agenda kati muganda wange nze wendi wano na wano wendi ntudda awoki abo batugamba oba wabuguma oba watya simanyi tukwate empola tutuuke gye tulaga taata yagambye omwana ono agenda muwa ku kibanja ye kimusalidde dda n'agamba kino kyoli ye n'abateekako emikono ne bagiteekako ab'okukyalo ndikyakiwadde oli ate mwe bazaala yali abawaddeko ffe tatuwanga mutabawangako wabula yaddidde n'akiwa oli eyali badde ng'omuzzukulu ye munaye Madam Stella nze munaye ebintu bino mbitabukiddemu nnyo nga bw'owulira taata afuuse ensonga lindako okutabuka kuba oyinza okuba ng'otabuka nga kyotabukirako si kituufu mukwano kituufu tusooka tunoonye obukakafu obumala kituufu eyo ndowoozayo naye nga tunagenda mu maaso taata ayinayo ku mwana omulenzi oba muli bawala mweka munaye taata talina mwana mulenzi ayina abawala bonka muli bawala mweka talinayo omwana mulenzi ate ono Florence gwe yazadde nga yiye mulenzi oyo mulenzi naye munaye yatufuukidde obuzibu era kyobalaba nzize wano oyo yatufuukidde obuzibu oba lwakuba taata bambe engeri talinayo mwana mulenzi kati bwalaba omulenzi ono muzzukulu we ng'alabira ddala amulaba ng'obuwe olaba otya oba yensonga kankubuulire Madam Stella nze gwolaba siri mwana muto era wetuukidde wano siri mwana muto ndabye ekintu kisusse kati nzize munamutuweemu amagezi kati taata ye ensonga zino ye wazimubuuliriramu oba badde tonnaba kankubulidde taata ye agaana kati ekintu ekyaliko taata nze okungobewe okutaddamu okulinyewe lweki kikyonka bwe kiti wakimugambako wakimubuuzako n'agamba atya ye kati nze oba namutuuzaamu ne mugamba taata omanye ekigenda okutwawukanya omwana oyo wazaaliddwa amwagala nnyo naye si kibi okwagala omu bajjajja nga baagala abazzukulu kiyitiridde wekyandikomye nekyokuba ekisinze okuntanula erinnya lyamutuuma singa yali muzzukulu wa mwana mulenzi kisobola okuba okay naye omwana omuwala ate n'amuwa erinnya yamuwa erinnya lye kati tubulye mu mbeera ng'oggyeko ebyo embeera wakati w'omuwala ono ne taata ye eryete waka beeyisa batya amulabanga muwala we bw'aba amuyita atya Madam Stella nze kinayimiridde n'enkubuulira nayimiridde n'enkubuulira n'enkugamba nti omuwala oyo na taata bo buli kimu kyebakola oba okitegeera nti bano baagalana ate nze ndi muntu mukulu nakikubuulidde dda ekyo kituufu naye bakola biki
bakola biki byennyini ebyo bibakola kugamba kati obo batuuse okuzaala omwana aba muzadde kati olwo naye kati ffe kitulwanirira lwaki omwana oyo bamusalira ettaka lwaki bamusalira ettaka ekisinga okukuluma n'okukulowoozesa nti kyaliwo ekituufu omwana ono okumuwa kibanja kya ttaka ngate mmwe tebabawanga ife tebatuwanga kibanja tebatuwanga ezo zonna si nsonga naye emikwano si nsonga lwokuba gwe tikinaba okutuukako ffe kitutuuseeko ffe tumanyi obulumi bwakyo mumanyi obulumi bwakyo ffe tubumanyi kati muganda wo osaze ate gwe enkolagana yo ne muganda wo sofe waka eri etya nze tutukyakwatagana nze tonyumiza n'ezo madam story ezo madam stella saagala kuziwulira story ezo bwezityo saagala kuziwulira nze kati obwongo bwanjye bwatabutabuse dda naye ebintu bino mikwano ndowooza obiraba omuwala yaliba mutuufu oba naye ebigambo asala bisale ku muganda we ekyomukisa omulungi kyenafunye nti nasobodde okubeera nga nfuna omuwala onayogerwako Florence era wenjogerera producer ndowooza atuuse okay katugendako mukumulamu katono tukomewo tugenda kuba tukomawo naye tulabe ebintu bino abyogerako ki bava kuki ye ne taata okuteesa omwana we babeere nga bamuwa erinnya lya taata ye abaaye bavudde kuki okubeera nga omwana ono bamusalira ku kibanja ky'ettaka taata amwagala bwagazi nga muzzukulu we oba waliwo ekirala ekyekwesaawo ye abaaye mu kisenge kya taata ekiro Florence aba anoonyaayo kinga ne taata gyali katumulemu katono tovaawo tukomawo ne Florence atumalire ensonga zino bannange mwise ne muŋŋamba muno waliwo ebirabo bye basindikidde bano abaana ku ddwaliro gye nazaalira ate yanoonya ekiwano eno ate nonyewo osooka kumbuuza mukwano tusooke tukwate empola mukwano sooka osirike mwenda kuwa omukisa ogwo okimanyi obusungu bungi mukwano wamma tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri omanyi munnaye nange babadde bantabuseeko omu wasisinkhanyewo munneeyo batu ne batandika okubeera nga batika naye nga tukomye mu kitundu kyaffe ekyokubiri we twakomye ndowooza mujjukirawo katukomyeyo noono omukyalo wedda gwe twogerako katuwulire ate ye ensonga ze bwazoogera nyabo nze nsanyusa okukulaba kale nyabo naye mwampise ne muŋŋamba mbu wali basindikidde abaana ebintu ate ndaba oyo ye yansindikidde ebintu ate oyo gyebikigwe tuukera ku bibyo tombuulira ebyo kuba wantometomye nze nakooye n'okukoowa nze tombuulire sooka okkakane mukwano ati lindako tumunnyonnyole atubuulire mukyala gwe obusungu bungi ekimanyi naye lindako atunnyonnyole okitegedde ekyatuleese tubano nga tukifunye anti kamubuuze ama mukwano eno program bagita namwatulira ku ABS TV nga mu program eno oyogera ekintu kyonna okusinziira ku bbaluwa ya leero ngenda kubanga nkubuuza nawe obeere ng'otubulire amazima ku saidi yo kitegedde mukwano kakati omukyalo ono yawandiisa ebbaluwa mu program eno ku ABS TV ndaba bwatunula simanyi omukyalo wamukola kirwaki akulaba bubi nze tonziimuula kubanga nze mpulira obusungu bwereere nze tonziimuula n'okunziimuula kati mubuulire kati nakusoma bbaluwa wamukola kirwaki olukutunuddeko oyo amanyi n'ebizibu bye atunuulire bulungi naye ng'omuyita otya omukyalo n'omuyita otya kana kamamange muganda wo lwaki okayita kaana ono si babawo nze sabo nze yenze mukuluwo toddamu okumpita ebyo ngu simanyi kaana kamaama katya nzalina okuyita ekyo owulidde maama ayina ki ekikusinga nze ojja kunsindikirako amannyo nza kubalula tomubalulira wano mukwano ebyo byokozesa simanya nja kukuba wano tetuliwo kulwana omulemu sigwakula bwonoomukuba nedda bintu tuula tukakane oveewo ng'ofunyeobabeera gw'ova mu mbeera kirabe bwe kimbukiralindako tukakane obukiransobola okuyigira wano okitegedde akakanako nze kubanga nako nakakaana ng'akayi nkimanyi obusungu bungi naye linda
lindako sokukakane tonafuna kyakuleesa oli mukwekalakaza kati wanekalakaza ekituufu n'okifuna bino si byakulwana mpozi niwe tugende mu maaso ama mukwano ekyakuyisiza kyekino program bagita namwatulira nga mu programu eno nga bwenkunyonyodde kati ekiriwo ebbaluwa eno eri ku ggwe nga omukyalo ono agamba omukyalo ono nti nno ggwe ne taata we gye yakuleeta eri mama mwe gye yabaleka ekitegedde gye yakuleka ono nakukwata nakuleeta ewa taata we taata we naawe waliwo ekigenda mu maaso kituufu oba kifu nze ne taata we yes nze tewali nze nyabo laba noono nze kati kiki ekikuganisa ng'okimanyi nga sokolinde leka tumubuuze ofune nsirise amasoko tubulire omwana ono lwaki wasalawo kumutuma mannya ga taata ono omwana si yenze namutuuma ani amutuuma taata woyo yamutuuma namutuma eddala erinnya lye mwava ku kikale kati gwe tubulire ensonga mwava ku kyogamba nti kamutuuma erinnya lya yamutuuma erinnya kubanga yayitwangaliwo yalinga taata wange yaliwo namutuuma erinnya lye eryekika kye nga tegwe toli mwana we nze yamutuuma kubanga yeyankuza omusajja oyo yeyankuza golabanga taata bwotyo okuba olabye ono saba yenze nakuleeta nyabo kituufu ekyo yenze nakuleeta wandeeta nga ndi muto taatawo namukuza nze si byagala oba taata wange oba yakukuza saagala oyagale taata wange nze nali mwagaddeko ati tetumanyi nawe kenyini tumanyi oba kyekyo katisirikala tubuulire kweta mpola nsirise bannange akubulire n'akakaana ke takaija kaana ono mwana muntu ono mwana nyabo okitegedde mwana tubulire muwama mukwano kakati ekyo kimu kale ekibuzo ekyokubiri ofuna otya olubuto n'otuka okuluzaala nga muganda woono bwe baabazaala obwababiri mu nsi nga tamanyi tata lubuto ate yo yandinyambye eki talina amanye kati omwana ono wafuna olubuto manya omwana wafuna ekizibu soko sirike omwana wafuna ekizibu mugenda kutandikira mugenda kuddukirawo taata we taata wani woyo akoleki yeyankuza era yamulabirira omwana omwana wafuna ekizibu byakuddamu ono mwana nyabo ono mwana genda onywa obuugi tokinyumiza mboozi ezekiro tokitunyumiza omutueka tumukwatire kola tumujemu kyetwagala nsonga yendaba mutekeko wano kawulira akaana bwe kakaaba mukwano mbadde nkusaba okakane tufune ekyatuleese kuba gyokoma okulekana ogamba onoomuntu omunoonyereza ebbanga oyagadde okutuukogera naye nga takukkiriza kubeerako kyagamba kati ate mufunye bwe buzibu bwo kati omanyi kyangenda okukola ebbaluwa yo nogenda kugisazaamu wano nga tofunye kyakuleese ebbaluwa gye ziriyo nnyingi abantu gye bali bayite nnyingi nnyo kati gwewandisa ebbaluwa oyagala kumanya kituufu otuukidde mu kwekalakasiyagala nkukolereki wano si violence eno si ring si wrestling kudda mu kweyolerawo bigo kati kakkana omuntu otegere ekituufu bwenyabo yogera kyagenda kwogera okitegedde yogera bulungi ama mukwano omukakasa ate tolekayo wadde tubuulire ensonga endala amazzi gye nabadde nkubuuza mu kisenge kya taata wuuno kale naye yafuuka taatawo ekiro mu ssaawa ez'ekiro obeera okolayo ki gyosenge taata wooyo yalwala nga yenze mugolera engoye nga yenze nzimutwalirayo ne mu kisenge naye kyekyana kye nga tekirinawo anti ono yagitabaawo kati nze bwe mbasibaawo tokiita kyana ono baabaawo muganda wo yakuyamba yenze nakuleeta ewaka yakuyamba yakujuna kikira wali obeera matugga okitegeera ng'obonabona maama wamwe wali we yagenda kaseera ako sagala okijjukire kati mukwate ono mukulu wo tubuulire tugende ku nsonga yaffe essaawa ez'ekiro obeera okolayo ki nze gembeera ngolola ngoye mugololera engoye
anti emisana tasiibawo asiiba gaddewo ekisenge kibeera kigalira kati emwe lwaki tozijjaayo nojja nozigololera mu ddiiro mu ddiiro so azigolerayo obwana obwana bukola butya busumbuwa obwana bukusumbuwa bikka ku mwana oyo bukodyo kyekyo nyabo kyekyo maama zaali ssaawa mmeka ze wajjira ekiro nga bagolola nze zaali ssaawa mukaaga ogwekire kati gwe naye ssaawa mukaaga ogwekire wali ozunga ng'ononaki ewakitalo olwo nga nzijja kukakasa ebyo ebintu ebibangamba mweziri engambo ziwali owulidde so tatawakamawosa tombuuza ebyo tombuuza ye gwabimanyi gwe mukazi we ndaba wamuzaalira omwana ono muganda usi mukazi namuzaalira n'omwana nze nabikakasa mukazi we mufunze mamawo muganda wate nga mamawo bananze kati ate kyekisinga nnyo kunuma okubanga nga oyo agenda mu bigere bya maama tolaba kiba kibi nnyo kiba kibi tolaba kiba kibi bambi ogenda kufuna ebikolimo gwe mwana nakola ki ganokirize ogenda kubifuna mpozi nga mama banda kulaba gwe nnyabo mpozi nga sini mutwolo kusonga muno naganye violence ogenda kulaba ogenda kulaba programu yonna yeetoleko kati banene twazze kukola ki nze naserise amanyabo ekiriwo kyekino nkubuuze twagala kuba no nga tutegedde amazima omwana ono gwe wazaala tumubikeko omwana ono gwe wazaala amakituufu nti taata ono yamwawulizako ku kibanja hafu yakyo namba n'agimuwa yamuwa nga muwangaani nga muzukulu we lindako twagala kumanya muzukulu we ng'ate si yakuzaalawo guno si musaayi gwe yankuzizza amuwadde erinnya lwaki tamuwa ate kati bano abaana be bo tabawanga kati ava atya okubeera ng'awa muzzukulu ekibanja ate nga n'abaana be tebannafuna osanga omwana nga alina omukisa yajja n'omukisa oba yajja n'omukisa lwaki teyawamu abaana be nawe ono mukisa nyaba ebyo tegenda kubifuna genda ne bbaawo mukole ebyammwe mukolere abaana bammwe nyaba yaza nakuleeta ewakaawo madamu stel nkitegeera kyo obusungu mbutegeera naye kakkana tumanye gwe tonaba okufuna kiki ekinze kakati ekibanja okitwala otya ng'ono mwana si musaayi gwa wano kyenneewuunya ate abaamuwa nga bamuwa ku ddiiru kinaawe ebyo gyebiri omwana wange yajja n'omukisa ne bamuwa nange nandiganye muzeeyi n'amuwa yayamwebazaaki omwana wkibbiriza ffe abaana ffeffe mukwano bamuleeta bulesi gwewamuleetera omwana bwekibbiri ne bamuwa nga abaana bewaka bwe tebafunanga ekyo ddala ddala tewabaawo obubaka bwe kiba kitegeeza osanga bo baba nazabuza genda eri ng'ani yamutunaaza ate nga maama waffe yali omu ani oba wamunaaza ani gwenyaza olweza alina emikisa genda eri nyabo ebintu toddamu okubyogera ebyo nzobantabula obwongo oba ontabula obwongo gwe mwana genda ne bbaawo mukolere nammwe abaana bammwe wali omulabyeko ono omwana wange se balina emikisa nze nakuleeta okuva ematuga mwana gwe nga tolina kyolina wadde nekyo nakimu kati nyina ekibanja okitegedde kati omwana alina ekibanja kati kiba biwedde kati tubuulire omwana ono njagala nnyo tumubikke kati tubuulire mukwano omwana ono alina ekibanja essaawa bwetuuka n'otuuka okuva mu makaago ng'ekibanja mukisigaza oba tukisigaza mukisigaza ngani endagaano ngirina mu maka gangeeyo Madam Stella. Ono mwana omuwala kati betubitegedde katubudde enkolaganayo ne taata we waka eri etya omuyita otyo omuyita taata omuyitaani muyita taata okakasa ate nga ye bbaawo taatawo ye ng'omulumirirwa nnyo we mwagala ye ng'omulumirirwa nnyo sebo nyabo nze tonsinda pointi wamma mpozi wagambye omuyita otya taata we waka omuyita taata ddala taatawo ngwama muyita dadi era tebina njalo dadi ne taata byebimuze bwendaba kyagezaako okugamba gwe tolina dadi wewaka dadi wange taata wange taata w'abaana ambayo teyasoma amakituufu dadi ne taata birimu enjawulo birimu njolo teyasoma ng'omuyita dadi oba oba muyita bbaawo oyo aba bbaawo kati gwe nato tosobola muyita dadi ekyo tetukirwako ama mukwano bw'oyita dadi obeera otegeeza kyawo abeera taata taata byebiki
Tata wo. Omwana w'omusajja mukwate bulungi. Kakati mukwano obeera otya essaawa ya leero? Lwaki ku bantu bonna tewali amanyi tata wa mwana ono? Anti nakulira waabo. Anti fine wakulira. Naye lwaki n'oyo tata naye tamanyi tata wa mwana wo okutuuka okumuwa erinnya lye? Bajja mumanya ng'ekiseera kituuse. Kati kituuse leero tubulire tata w'omwana yaani? Oyo ajja mumanya. Ajja mumanya eddi omwana we bw'afuna ekizibu gwe n'ofuna ekizibu tutandikira wa? Kunze mama we kennyini. Kugwe anti katugeze Katonda ageze naawe toliiwo oba nga tosobola kwogera. Kati ngani ambo. Nga tutandikirawo okunoonya ekika ky'omwana. Omwana? Ekika kye. Omulaba n'ebigambo bimubuze. Talina bigambo byayogera. Tukwate mpola. Talina bigambo byayogera. Tukwate mpola. Ebintu ebiba byangu. Tabina bigambo. Oganya okutubuulira. Naye nga kyenjagala otubuulire ekituufu. Wootabadde mu bbaluwa eno. Ebbaluwa ono omukyala yawandiise nga akusuubiriza okuba nti omwana ono taata we ye taata wammwe, taata we ono omukyala. Kati gwe tubuulire amazima. Kiki otidde? Watidde dda naye tubuulire tufaayo. Olabika otidde kwogera ku mpewo. Cameraman nja kusaba omwana mukwate mpola. Nja kusaba osooka ozikizeemu katono awo. Ayinza okuba nga atidde kwogera nsonga ezo ku mpewo si yonna kumulaba. Si kyekyo? Otidde kamera? Mukwate. Otidde kamera? Omwana muteekeko wano. Cameraman zikizaamu atubuulire. Nga tubuulire bazikiza. Tata w'omwana yaani tofaayo ensi tegenda. Sirika tuli ku kinyusi. Ama mukwano. Kamera evuddeko. Tata w'omwana yaani. Omwana wuuyo omulenzi, omwana alina okuba n'ekika kye. Tata w'omwana wange tata wuuyo. Tuwulire. Olaba madamu ebyebadde ngamba. Olaba. Yes, ndabye. Tata w'omwana ye tata w'ono. Tata woyo. Omwana n'atakwatibwa ensonyi. Nedda ntwali ensonyi wabula twagala mazima ye tata w'ono. Baba nsonyi gw'osobola okwebaka na taata wo. Yesobola okuyagala okutuulira mazima. Yanzaala. Yakuzaala si ye yakuza. Toyina magezi. Akati gwe sirika. Toyina magezi. Oyagala kitaawo. Daba. Ontegeza otya taata wange. Ontegeza otya taata wange. Ama mukwano. Ani woyegeza taata wange. Togeza n'ovuma. Lwaki wakola ekintu bwekityo? Wamanya wano Kampala kweyiya. Kuno Kampala kweyiya. Wagenda okulaba ng'olina kweyiya. Noyiyiza taata wange. Sirika. Wagenda okulaba ng'olina kweyiyiza mu kitaawo. Ate ba wagenda okulaba ng'olina kweyiyiza mu kitaawo. Ate ba yalina ssente. Yalina ssente. N'osalawo ensonyi. Sirika. N'osalawo ensonyi oziteeka ebbali. Nemuzaalira n'omwana. Yali mutuufu naawe ennaku eyo namugyamu. N'omuzaalira n'omwana. Nga gwe tolina ensonyi kati omwana ono agenda kumuyita atya jjajja oba taata? Taata kubanga si yanzaala. Tuwulire. Kubanga si yakuzaala. Kati nga nange nganzirawo muganda wange. Gwe muganda wange nkuyite maama. Nkuyite maama gwe. Nkuyite maama. Ate oyo muganda wo nnyabo. Gera mpola. Ekituufu sirika twaze kumanya mazima kati amazima ogategedde omwana ono omwana ono omwana mukwate bulungi muganda wo ekyo tukitegedde. Madam Stell n'obwabeera gw'otabuka. Fine ntabuka kati tukole ki? Mukwano lwaki wakola ekintu bwekyo? Okimazeeko muwala gwe weekaza nekuleeta nga tolina nangato y'omukugulu gwe n'oyagala taata wange. Kati ebikolimo byogenda kubidde mu butuufu olimba na mama wange tewali bikolimo. Mukwano tokaaba kyo kiruma bana abalabi baffe kino kyo kiruma naye munaye tetulina kyakukola. Gwe tewefungulira abantu ng'okaaba. Yali ayagala mweyagalire kitaawe. Yali ayagala ate ekisinga okunuma toyinaako na lulimi lwetonda. Toyinaako na lulimi lwetonda olaga polisi.
naye tukwate mpola bananje mama bananje wulira bya muwala we byakukoze bananje wulira mama siyenze mama anje watudde base wanje madam stay oyo mwana wujo yekaza yagwe yekwana banaye yekaza nzana mama anje wali banaye mama anje kati singa mama wali embe byakukoze singa mama wali embere no bado kunachi munyonyo era manga singa wali senga sajja mpulira sandizeyo soko tubule mwatandika soko fine bugu muweriri soko tubule mukano katono tekasembayo tekasemba mukano mwatandika mutata yakutanda soko sirike mwatandika mutata tata yakutandika atya yakutandika atya tata era nga bono otandika omuntu otya mbuno ki tubuliremu mama nze nalinga mugolere ngoye nga nze mujjanja banga mulwadde naye nga mwala we taliiwo tunula ko ali mu kamera nga mwala we taliiwo olwatuuka nakola atya ne mutandika mpola mpola kati nze mpulira nawuza kati mumufunze oli mukyala we omutongole kuba wakati wali mukyala ndi mukyala we era nyabo ndi mama wo kati takyali muganda oli mama wo ye kati takyali muganda wange ati kati olwafuuse mama wo ekyo kyo twakitegedde mama wange weewaaba Madam Stella nze sina na kyakwogera kati nange ekiraba kyo kikuweddeko kati ngenda kusiibula okugenda ogenda kusiibula kubanga mpulira kinsuseewo Madam Stella nzamanye kyendiko n'obulumi obwendiko obwempulira obwa muganda wange oyo n'ekirala nyabo tiyakoze kimanye kyono mwana ye musika byebiti musika byebiti otegeeza tutuliwo ina mwana mulenzi tokitangamu okyogere ina mwana mulenzi todamu okwogera ebyo byekisiwe tobiddamu Madam Stella nze wendi mpulira oba ngenda kusirika oba ngenda kukola nti simanyi lindako okuzirika mukwano nze ogwange gwe nnina okukola nozaala obubaka butuuse ewanyini bwo omuwala ayatudde anti program namwatulira ekigenda okuddako kyonna tukikwase mukama katonda ne famire y'abakyala bano naye ffe nga ffe wano ku ABS TV tugenda gezaako nnyo tuba kansolinge bagenda mu kansolingi tugenda gezaako okubakwasaganya yes nkimanyi kigenda bba kizibu nnyo okubeera nga bakwatagana naye nga tugenda gezaako kyetusobola tugende mu maaso n'okubalondoola nga bazze ewaka entambula zibagenda okuba nga batambulamu ate twewale obuzibu obuyinza okubaawo mu maaso awo producer abadde yabasegirinya cameraman ye omukulu Wycliffe nange omwerezaawo nsigadde Ndinambiru Stella nkujjukiza nno oliayo olinamu talent bweyagala okuzanya ebina Uganda oba movie zonna ngayo a great actor ng'olina talent jangu wano ku ABS TV onoonye okubekweyo enamba onoonye Stella tujja kubanga omulanga gwo nga tugwanukula ng'otuukiriza ekirooto ky'omukwano programu eno eddibwamu enkya ku makya ssaawa 5 ez'okumakya musule bulungi mweraba nze ngenze mu counseling n'abantu bange ebiddirira byonna Katonda atubeere